ono Golex omusajja gwajja okwogera ku mubaka wa parliament mulamba weka wempe mubaka wa parliament ne yavuddeyo n'ayogera ebintu awo ebiswaza obuswaza ng'ogyeko Segirinya okumati mubaka wa parliament. Segirinya alina omukyala, Segirinya alina abaana, alina abantu abamugoberera. Kati gwe bw'ova n'oyogera ebintu ng'ebyo nti wamweyisamu n'empi ng'omwana omuto nti bw'olaba nga Bruno K yekyanga lwaki okkiriza okufuna olubuto? Era lwaki ofuna olubuto? Omukyala oli mukulu osusa myaka 3 naye ate n'abakyala abalinamu akasente mususize ejjoogo. Okitegeera kitegeeza ati nno nti ate oba oli awo naawe gwe omukazi gwali osinga okwagala bw'ogamba nti no Bruno K mbadde muwa emitwalo 5 buli wiiki upkeep, mbadde musasulira engoye za mitwalo 4 kitegeeza nti gwe naye wali omwagala nnyo. Bannayuganda ninawo obubaka obutalinda nga buntumiddwa musajja wa Katonda Omulanzi Jafari asangibwa e Nakisunga ng'oyitidde mukono wa Antony. Abalondoolwa ebizibu ebyenjawulo ebibatunuza mpulunkanyi ng'ow'ettulwala musa abangi ng'amajinni, emizimu, abaagala n'abayuugayuuga, omuntu walemedde mu kkomera n'ebirala. Bw'otuuka ewuwo ojja kukuba ssemukiti ng'embwa eyogereza. Musajja wa Katonda agenda kukwatako bukwasa akoomera essaala olwo akajagira kalamule ate nga n'akasiimo kaleeta omaze kulabako. Omulanzi Jafari alimu n'amaanyi ag'ekisalaziba nga bw'oyota ku kyoto kye kino ovaawo emikisa egyesiba gitadde n'ebizibu okukalirawo. Omulanzi Jafari mwangu okufuna ku nooti 7 nooti 38888 oba nooti 783988813. Omwana asomera ku Diamonds Pre-Primary School Day and Boarding alabikirawo kubanga abamu bangule bulungi mu nkola y'ebintu ebya bulijjo, abeera muyonjo ate ng'abeera smart nnyo ne mu ndabika abawanjawulo nnyo. Kino kiva ku ssomero okuba nti lyateekebwateekebwa bulungi n'ebikozesebwa byonna ebikozesebwa abasomesa abakugu abatendekebwa obulungi. Si mu kusomesa kwokka wabula enkwatako n'endabirira y'abaana be tusomesa abadde keya, nursery ne primary. Abaana tubalisa bulungi nnyo ku diet enteeketeeka obulungi. Environment y'essomero yagazisa omuyizi obutava ku ssomero. Ku bya games and sports we do excellent. Twaniriza abayizi ab'enzikiriza zonna ate nga school fees ziri affordable. Diamonds Pre-Primary School Day and Boarding lisangibwa Kimbejja e Buddo. Okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso kuba ku 0772 oba ku 0706283210. Email diamondspreschoolug@gmail.com. Nkwaniriza nnyo ku emboozi mu UG nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan. Webale kundaba yonna gy'osinzira okundaba. Manyi kakasa nti no bitambula bulungi nnyo. Bakyali baffe mwenna abatulaba nga musinziira mu bitundu by'ensi yonna. Mwebale nnyo mwebalidde ddala mawanga ag'enjawulo. Waliwo Linda, mukwano gwange Linda ali Itale. Webale nnyo mwebalidde ddala. Steven Bakumpe ngoberera. Ne bagayi baffe mwenna abatuweereza obubaka obw'enjawulo. Nga mugoberera programu zonna ze tuteeka kuno ku emboozi mu UG. Mwebale nnyo, mwebalidde ddala, mwebale kukwasaganya nsonga zonna. Nga bwe nkutegeezezza nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan. This week olunaku ndowooza lwabadde nga ku lunaku lwakubiri. Amaloboozi n'ebifaananyi ne bitandika okusaasaanira omukutu gwa social media, internet, Facebook, TikTok n'awala yonna ng'ensonga za Bruno K. Abamu nonawulidde bamwita Sserulungi wa Kampala. Simanyi oba yaze mu kifo kya waliwo gaayo awo anko ya ankani wa Bati Valley. Wali awo yali Sserulungi wa Kampala. Ndowooza kati yaze mu kifo anko Segawa. Kati ndowooza Bruno K ndowooza yaze mu kifo ekyo. So tujjukira bulungi nnyo emabegako Keri nti Bruno K yali musaga z'omukwano. Yabeeramu n'omuwala eyasooka gwe yazaalamu omwana n'atamulabirira. Byonna byaliwo side awo era bingi byatambula side awo, bigambo byali bingi nnyo. Newankubadde nti nno Bruno K yafuna okusaasirwa okuva mu bantu okusinziira of course kuba bye byaliwo olw'okuba nti n'omuwala yayogera bingi nnyo. Bruno K nafuna okusaasirwa nsonga lwaki nti terespondinga yasirika. Kati mu kusirika omuwala n'ayogera byonna ne biggwayo. Bruno K naba nga tewali kiyaddamu na kimu. Ensonga lwaki yafuna okusaasirwa okuva mu bantu ba bulijjo. So ekintu kye kimu ensonga y'emu
yazze muno ku mulundi guno era nga mwana omukyala sijja muyita muwala ono nze ndaba nga mukyala mukulu wadde yagambye nti alina emyaka bayagambye 34-33 ali awo Sembata Dorah Mariam yavuddeyo ne n'ategeeza nti Bruno K yamuzaalamu omwana naye Bruno K talina kyafaayo yamufunyisa olubuto ne talina kyafaayo teyafaayo ku lubuto naye nga ate alaga nti nno omukwano tegukyaliwo naye nga oba oli awo Bruno K ndoze yatukayo n'akikowa bukooyi nga laba ateekeddwa okukivaamu weewaawo nti newankubadde bali tebannaba okutuuka kwawukana butereevu naye Bruno K yali alaga nti nno oba oli awo akivuddemu nti abantu abasinga babadde balowooza nti Bruno K ye yakwana omukyalo ono Mariam no nti Mariam yakwana Bruno K naye Mariam yavudde n'ategeeza nti Bruno K yamutuukirira n'amutegeeza nga bwamwagala era n'amusaba babeere mu mukwano ne batambuza ekintu kyabwe bulungi nnyo ne babeera mukwano gwabwe naye nga bamutegeezeza nti ndowooza ekiseera kyatuuka nga Bruno K awulira akikooye emmanduso y'ekiya kino kyonna omukyalo ono tajogera era nga bamulabye mu butambi nga zaayogera agamba nti waliwo ekyamunyiza naye nga tekiba mu famire Bruno K bye yakoze mu famire yaabwe kati kyasize okumunyiza okuvaayo okwogera byonna agamba nti noba oli awo teyalivuddeyo naye ensonga enkulu yeeriwa nti abantu bangi bavuddeyo ku mulundi guno ne basekera Bruno K ne boogera bingi nnyo naye ndowooza nti Bruno K ateeka okuba kuno yaluguddemu era ayinza obutafuna kusaasirwa nga ku mulundi ogwasooka naye bw'otunuulira abavubuka ennaku zino abavubuka abali mu kiti kya Bruno K ndowooza n'abatakiriimu nti okusinziira ku mbeera ya Uganda nga bweri essaawa zino because tuze tukirabako abavubuka bangi nnyo tubalabyeko waliwo kinevuka kya Azizi lwakuba nti Azizi omuzannyo yagubala bubi naye Azizi omuera kuba yagala omukadde ojjukira omuzungu wano yeegala na omuzungu yali wano ne batiguka n'amutwala ku byennyanja n'amutwala out naye ndowooza tekyagenda nnyo olw'ensonga omuzungu yali yabuuka olw'ebyo yali ayiseemu era ku bavubuka ba wano bye yali ayiseemu yabiraba abamu yabaganza oba bamuganza ne batuuka ne bamwefuulira nga alina wabatuusizza kati ku Azizi yagenda okujja ng'alabika alina byategedde Azizi n'aviiramu awo naye nti abavubuka abo tubalabyeko nti ebiseera ebisinga abavubuka abamu ne babayita ba smart wire abavubuka abo ebiseera ebisinga baba n'ebigendererwa ebyokwagala abakyala bano naye nga tebabaagala laavu nti amulaba awo nga omukyala alina ssente wadde nga bamu abakyala bajja ne bakwana abavubuka bano naye abamu abavubuka batukirira abakyala abo ne babasendasenda mu ngeri y'okubaagala naye ng'ekigendererwa kyakuba nti nno babalabyemu nga balinamu ku kasente babalabyemu nga balina bye basobola okubaggyako kati ku bakyala abamu ababeera e Bulaaya nti ne weekaga nti nno oli ayagala omukyala ali e Bulaaya naye nga ayagala kugenda kufuna butuuze kwegamba ebigendererwa bibeera bingi nnyo naye ng'ebiseera ebisinga abavubuka bano okwagala abakyala abakulu abasinga obukulu nti ekigendererwa tekiba kya mukwano ebiseera ebisinga ekigendererwa kiba kyakwagala byanfuna tubirabyeko wano bingi nnyo nti omukazi atwala omuvubuka ebweru ng'amugja wano Uganda n'amutwala e Bulaaya olutuuka e Bulaaya ne bakola ku mpapula biki byonna omuvubuka olufuna empapula ezimubeeza e Bulaaya nga adduka ng'akyawa omukazi tubalabye bangi nnyo wano e Uganda era abavubuka bangi abali mu bulamu obulungi e Bulaaya mu Amerika Canada n'awalala yonna naye nga okubeera obulungi nga amaanyi gavudde mu bakyala abaabatwala ng'abaagalwa baabwe ne batuuka eyo ne babeefuulira abavubuka wano bangi nyinza okugamba nti ebitundu nga 95 ku buli 100 baagala okubeera mu bulamu nga omukyalo oyo Dorothy bwe yavuddeyo n'annyonnyola bwe yali ayisaamu Bruno K abavubuka bangi babulimu abavubuka bangi babwetaaga Dorothy yavuddeyo n'ategeeza nti yali awa Bruno K nga tabannaba kufuna butakkaanya yali awa Bruno K buli wiiki emitwalo 50 nga mugattirako ne sente z'engoye buli wiiki ekitono nnyo emitwalo 3 naye nga buli wiiki yagula engoye zigera mu mitwalo 4 mitwalo 5 ng'omukyala asasula nti tere muvubuka wano Kampala atayagala bulamu obwo bangi nnyo babwetaaga era bangi nnyo nabo bona bogera ku social media agamba nti Bruno K biki byabamwogerera bapostinga because nabika bavubuka bangi bageza ko postinga obu video
baseka boogera bino boogera biri naye lwokuba nti nawe tonnafuna mukisa naye nga abavubuka bangi baagala okutambulira mu bulamu obwo era abamu nga bwe nkutegeezezza nti babulimu. So n'olwekyo nga tonna bukusekerera muntu soka weetunulemu nti gwe singa nawe ofunye omuntu afaanako bw'atyo kisobola kubeera kitya. Fine, obulamu obwo buli omu abwetaaga naye obulamu buno bulina bye bujjirako bingi nnyo nga bw'okiwulira. Ebiwujjirako bye biriwa nti ebiseera ebisinga abakyala tubamanyi nti omukyala n'amala kutana n'akuwaayo sinyisize mutwalo bwe guti nti abanga akuwadde miliyoni abanga akuwadde miliyoni nti asobola okujoogerera ebbanga lyonna because tulaba nti abasajja ebiseera ebisinga nti afuna omukazi oba afuna akawola nga kato oluusi nga kagana kukanakana n'abawalabe n'akalabirira n'akola buli kimu naye nti ebiseera ebisinga kawala bwekeeca nga ne kafuna gaayo omulala abasajja bakiteekinga ize. Naye abakazi tubalabye kuwa ne Uganda ndi kasita baawukana n'omusajja ontwala ba Rabadaba yawukana ne Naalongo muka AK47 omugenzi omukama amulamuze ekisa nti bingi byayogera natuuka n'okuba nti nno agezaako kunnyonnyola mbu samanya Rabadaba sister wa Naalongo bwe yajja okubakyalira ewaabwe n'abakolera emirimu mu Rabadaba tamwebaza. Okitegeera kitegeeza kibanga nti Rabadaba Naalongo yatwala Rabadaba ebweru babeere bonna naye nga mutwala kubanga kukola mirimo nti tubirabyeko nti abasajja bo tubalabyeko nti abeera n'omuntu n'omuwala nga muto bashuga daddy naye bwe baawukana tavaayo kubyogera naye abakazi kasito yawukana naye anti abaagala buli omu ategeere nga babadde akulabirira nga babadde akuwa $5,000 buli mwezi nga babadde akuwa $3 agengoye buli mwezi nga babadde akulabirira. Okitegeera nti aba ayagala alaga ensi yonna nga babadde mu control ate kitali kuffe abasajja. So n'olw'ensonga eyo nti abavubuka nga mugenda mu bintu ebyo okugala bashuga mami olwokuba mwagala okwambala obulungi mwagala okusula obulungi nti apartment ya $5,000 omukyala buli mwezi ajja zikuwa engate y'akabi ya $3 omukazi ajja gikuwa naye beera mweteefuteefu era okugumira ebyo ebigenda okuvaamu beera mweteefuteefu nnyo okugumira byonna ebigenda okujjira ku ekyo nga bagamba nti buli kimu kiba n'empeera yaakyo ate buli kirungi kyonna kijjiramu ekibi. So obudde bwonna olina okubeera omweteefuteefu. Abavubuka abamu bakimaliriza nga bafunye endwadde nti osanga omukazi najja n'akwana akavubuka n'akagala ninga omukazi mulwadde. Okitegeera nti omuvubuka nabeera mu bulamu obulungi avuga emmotoka ez'akabi asula bulungi alya bulungi ayambala bulungi naye nga tamanyi bulamu bwe buyimiridde gye kiggwera amaze okufuna obulwadde ekikazi kimusuddewo ng'obulamu olwo bwonoonese. Kati byebyo ebimu ebijjirako nga bwe nkutegeezezza nti beera mweteefuteefu n'okugenda n'ebyo ebijjirako nti gotunulira abakazi nti omusajja nze nsobola okuwasa omukazi nga mbadde n'esente zange nga ndi mugagga ndi bulungi nimpasa omukazi nesimuyisaamu maaso yadde mwe bali abayisaamu abakyala amaaso n'ebyo batono ennyo nti era omukazi onsobola beera naye bulungi nnyo naye omukazi asinga ku musajja ssente abakazi balina engeri gye beetwalamu. Okitegeera nti omukazi mutanze okuba nga akulabirira naye nayagala buli omu amanye nga bwakulabirira nayagala akujooge. Okitegeera. So kyendowooza nti abavubuka ekisinga obukulu tukole tunoonye ssente era njagala okugamba ku bayimbi abayimbi bangi abazanya komedi abayimbi ababeeta ba celebrity abo batambulira mu bulamu obwo obw'abashuga mami bangi nnyo wano ennamba esinga n'abasajja no bemulaba ng'ab'amaanyi bemugamba nti oyo sitawa akabi akuba endongo ey'akabi balina bashuga mami balina abakyala abakulu ababateekamu ssente. Fine nti abo noli wayinza okubeera nga celebrity wamanyi erinnya alirina nga n'ensimbi azikola naye nga alina era mu poshingamu shuga mami oyo nga bayinza okubeera okay naye waliwo oli nga celebrity naye nga nakasente tekayingira bulungi kati ng'ali ku mmasa ya mukyala nti bw'oba toli mweteefuteefu kufeesinga bizibu ebyo bisobola kuvaamu nga bulundoke byatuukiridde ebyamutuuseeko nkusaba okukola kyekisinga obukulu okuyiiya bwe kiba tekisoboka. Abantu bangi kati bavudde wano abavubuka bagenze Bulaaya kukuba byeyo bagenze kukola situkiramu ng'obudde bukyali nga tonna bakuswala genda oyiye ssente genda e Bulaaya genda mu Amerika genda e Canada genda okole. Era nze nkakasa nti bajja kuvaayo bangi nnyo kubanga twabadde tukyali awo. Ate ono omukazi Gulix eyali tumujjukira bulungi nnyo eyavaayo nga gamati girlfriend wa Segirinya n'amuswaza
Segirinya amaze okuyingira parliament ntalaba wakabinyo yekyanga omukazi n'avaayo Gulix namuyira waawo namuyirawo olunyata kakana nga bivuddeyo bitegerekese Segirinya yali namukadde okitegeera namukadde n'avaayo era kati bino ebya Mariam bwe byaze naye n'avaayo n'agamba mbu Segirinya yali ankiitingako ng'ate ali nange mu buliri mbu era yali ayogezeganya ne Ebya Bruno nga bali mu buliri beebase ekiro naye ng'ate Ebya Bruno aweereza obuvidiyo asaba simanye milioni za sente z'okukola vidiyo ng'asaba Segirinya amuyita hani baby. Kakati kumanya nga abakazi bajozi era nange omukazi ng'alina sente toyinza kumusobola era nze bannange omukazi alina sente nga iri modefutefositeka mujofute mayanja naye nga mujozi nnyo in fact ndoza tekitaagisa na kwetaagisa kubanga tuyinza kuŋŋamba mbu simanya Gulix yazuuka ekiro nabuuza Segirinya mbu bino biki lwaki binagwa kuweereza message kati musajja watu mukonyonyolako awo empine ziruma pa ku matama naye ngo they are die ngokuba Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan bana ngobompa sende mmekezo so abasajja oba abavubuka tulina ndoza kijjo tuyamba okuwana obujozi tukole nnyo tunoonye sene mu limbeera yonna oba twewale ebintu ng'ebyo because ono Gulix omusajja gwajja okwogera ku mubaka wa parliament mulamba weeka wempe mubaka wa parliament naye yavuddeyo n'ayogera ebintu awo ebiswaza obuswaza ng'ogyeko Segirinya okuba nti mubaka wa parliament Segirinya alina omukyala Segirinya alina abaana alina abantu abamugoberera kati gwe bw'ova n'oyogera ebintu ng'ebyo nti wamweyisamu n'empi ng'omwana omuto nti olaba nti kintu kyakuswazibwa kyo kyenjogeddeko nti bw'obanga weetaaga omukazi agenda okuteekamu ssente addalaba abakazi abakuze mu myaka nti weeteeketeeke okufeesinga ebyo byonna ebijjirako kubanga tebiba byangu mulimu endwadde okujogebwa n'ebirala byonna so kakati abavubuka abatayagala kukola mwenga mulinza abavubuka bangi babira ku internet okwo okunoonya bashuga mami waliwo emikutu aweja ogenda ku internet waliwo emikutu egy'enjawulo bashuga mami babeera okwo ngolega nti navayo nga wa myaka 5 myaka 6 naye nga yeetaaga omuvubuka okuva ku myaka 3 okutuuka ku myaka nga 4 okitegeera nti nga bavuka bangi babeera okwo nga banoonya tebalina jja kukola emirimu bagivaako dda banoonya bakazi babateekamu ssente kakati ng'onoonya kuteekamu ssente ebyo ebizibu bye tugenda okusanga naye nze kyendowooza nti nno Bruno K alina okwongera okwekuba mu tooki because nti ebiseera ebisinga buli lwogenda ku mukazi yenna nga toyambadde nga totaddewo kapiira oba nga temutunuulidde butya bwe mugenda kutambuzaamu because buli lwokozesa omukazi buli lwebaka naye results luba lubuto jukira sagere gye nagambye yasooka ya mwana muwale yavaayo era nayogera bingi nnyo nakutegeezezza nti awo Bruno K yasikowalinga naye ekibuuzo kiri nti Mariam bwe yavuddeyo ku luno Bruno K anasikowalinga oba nedda because banayoga nti basobola kukuwa mukisa mulundi gwakubiri tekisoboka era kuno kyova olaba nti bavuddeyo nnyo okuyeeya Bruno K n'okumusekerera tebasobola kukuwa mukisa gwakubiri ogwasooka baagukuwa ne bagamba kasajja katubambi olaba kasirise n'okusirika bambi kakafiirwa mukyala waako bambi ne bamusasirasaasira awo era okakananga gaya wangudde naye ku mulundi guno sisuubira nti no Bruno K anaawangula kubanga kati abantu batuse n'okumuyita balobe nawadde njogera nabaawo nga baga nti ne mbagamba nti guy smart wire wakabi bagamba nti smart wire muki mbu nga mutakuba saluti biki naye ndowooza nga bwe nkutegeezezza nti abavubuka bano ebigendwa biba bingi Bruno K asobola okuba nga yagenda okwagala omukyalo oyo n'okumwogereza omukyala nakkiriza kyava kukuba nti nno Bruno K alina ebigendererwa bye kati ebigendererwa bye byatuuka ekiseera ne biba nga biweddewo neba nga laavu tekyalo because ebigendererwa ebiseera ebisinga omuntu bw'aba nga n'ebigendererwa bimuleese mu mukwano bwe biggwawo kabeere mukazi nti bw'abanga mukazi oyo yajja takwagala nga yazalwa bigendererwa katugambe nti nooba ssente bwe ziggwawo tasobola kubeerawo era agenda kati Bruno K ebigendererwa bye byali bya ssente nti feelings ne ziba nga takyazirina naba nga abikooye abipoye ekyo bolaba nti omukazi yavuddeyo n'agamba nti Bruno K ono twatuka n'okubeera ffenna mukwano naye nga neewala biki story kitegeeza nti no Bruno K feelings zaali zaggwawo
omukazi yenna kyenjagala omanyi neddamu abakazi abakuze bashuga mami myaka 5 kudda waggulu kale ne ojibanga si myaka 5 ne bobeera ng'olina myaka 30 nenga bavuka boyagala bali wansi wa myaka gyo nti kyoba omanye essaawa yonna nti omuvubuka oyo bwatuuka ekiseera noba ng'omuyambeko kyomuyambyeko era abajja kuvaawo agende kati bw'omala okukimanya ekyo nti essaawa yonna asobola okuvaawo n'agenda bw'avaawo n'agenda tokuba nduulu kimanye nti nakaseera kabaddeko naawe keeko kimala naye gwe boddaawo n'ogamba kati twali twagalana n'oyogera bingi nnyo ebiseera bimu n'abantu bayinza okukusekerera kubanga esukali basukana batunulira emyaka gyo ne bagamba ate ekizigo kyo wakinoza emyaka gigenderedde ne batunulira omuvubuka alabika bulungi 6 paaka muvubuka mugoggofu kati oyini basukana bamupimapima nti ne bamanya nti abawala balaba bangi so ekiseera kiba kituuse omuvubuka n'agenda kkiriza nti agenze kyabaddeko naawe kiba kimala kkiriza n'ekirala nti bw'olaba nga Bruno K yekyanga lwaki okkiriza okufuna olubuto era lwaki ofuna olubuto omukyala oli mukulu osusa myaka 3 lwaki ofuna olubuto nga tomaze kukikanyako na Bruno K nze ndowooza wali badde ofuna olubuto nga mumaze okukikanyako tikakati muno Bruno K wetaaga omwana naga nti ye mwetaaga nawe oba mwetaaga ne mukikanyako ne muzaala omwana Bruno K bwabanga ekyokuzaala omwana takyetaaga lwaki gwe osalawo okufuna olubuto mu Bruno K kitegeeza nti Bruno K okuvaayo gwe bwamugamba nti ofunye olubuto lwe Bruno K naga nti olubuto tuluggyemu kitegeeza nti tewaliwo okukkanya gwe mu kufuna lubuto yali takyetaaga gwe lwaki ofuna olubuto mu Bruno K nga tayagala mwana ng'olubuto talwagala sigamba nti nno Bruno K tategedde okutwala obuvunaanyizibwa bwe ateekeddwa because oli mwana we gye kigwera yonna oli mwana we naye lwaki gwe omukyalo ofuna olubuto mu Bruno K nga Bruno K tanaba kwetaaga mwana so bino birina okutunuulirwa tulina okubiraba n'abakazi mulekerawo ejjoogo nti wadde olina ssente zo tekikujooza musajja olwokuba nti olina ssente zo baako ne wookoma tukkiriza nti omusajja onookubeera ng'omukyala oyo omutwala ng'omukyala onookumuwa respect wonde abavuga bamu tebawa respect naye onookumuwa respect naye ate n'abakyala abalinamu akasente mususizza ejjoogo okitegeera kitegeeza nti nno nti ate oba oliawo naawe gwe omukazi gwali osinga okwagala bwogamba nti no Bruno K mbadde muwa emitwalo 5 buli wiiki upkeep mbadde musasulira engoye za mitwalo 4 kitegeeza nti gwe naye wali omwagala nnyo walina okwagala okwensuso abantu bombi okweyagala tekira buzibu bwonna naye ate tubeko ne bwe tukoma because gwe kenyini wagambye nti Bruno K yavuddeyo ebintu yakucyakalanyiriza mu family naye ate gwe wavuddeyo mu mawulire Bruno K teyavuddeyo mu mawulire siwagira Bruno K naye ate nze ndowooza nti nga bwe wagambye nti nno yakucyakalanyiriza mu family nawe era waliviriddeyo mu family ebintu ebyo ne biggwa naye nga abavuka kyenyongera okubakubiriza twongere okucapa twongere okwewaayo tugenda kusanga ebizibu bingi nnyo abakazi bagenda kutulinnyako olw'okuba nti afunyemu kasente akuwasizza bagenda kutulinnyako abavubuka tukole abatasobola mugende bweru kapale wano twamulabye kapale yagenze bweru kati ali mubakati kapale yagenze bweru yalujukira bulungi nnyo yajja wano natugamba nti nfunye omukazi gwe nfunye ngenda kwanjula nasondesa abantu ssente abamuwa ssente bazimuwa naye omukazi abantu bavaayo ne babyogera awo nti kapale omukazi gwofunye ate nga mukulu nnyo ku ggwe nga tulaba nti emyaka gisuseewo era nabako byayogerawo nagamba nti ye wadde mukulu ye gwayagala biki byonna byabeerawo simanyi kapale okumulangira okuba nti yafuna omukazi omukadde oba omukazi omukulu simanyi oba kyekyaleeta obuzibu embaga neetabaawo ne baawukana I don't know naye kapale abadde okutuusa lwalinnya ennyonyi n'agenda mu Amerika okusobola okuyiya obulamu so nze ndowooza yasazewo kkubo ddungi okusinga okudda mu bakazi bawana Kampala abakazi abakadde olw'okubasa okukuwayo emitwalo 2 n'akulangira n'akulinnyako ku mutwe nze ndowooza kapale kyeyasazewo kyekisinga obukulu agenda ayiye ssente eyo ayiye ssente ze
ngatali ku stress ya kumulangira langira bya kiyaye so agenda akole n'abavubuka musaba mulabire ku bantu nga kapale mugende muyiye mugende mukole sente n'ebyo kubera ku bakazi okutunya ku muntu situgana nti omukazi musobola okweyagala omuntu osofuna omukazi ng'akwagala ng'akusenza akasente ng'akalinamu ebyaddala era ng'asokwata emiliyoni n'agikuwa ng'asokwata 5 n'agakuwa ng'asobola okukola byakoze nga Dorothy byabadde akolera Bruno ke ng'asobola okubikola naye nze kyensinga okuwakanya lyejjoogo nti bwemba ng'otekamu ssente oli mukazi lwaki ate oba onjooga omusajja ofunye omukazi omuteekamu ssente lwaki oba omujooga omuntu gw'oyagala si lwaki oba omuteekako ejjoogo so ekisinza okutatana na byonna lyejjoogo mu bakyala lyejjoogo mu bavubuka ennaku zino so kyendowooza kitongere okubeera nga towe bitiibwa omukazi lwaki ovaayo omukazi oli mukulu gambye nti wewe wabamba bagamba nti oyingira 4-5 naye ate lwaki ovaayo mu mawulire wadde nga gugamba nti oli mu 3 lwaki ovaayo mu mawulire n'oyabya ebyama byonna n'otabu vidiyo ng'onyumya alina ka audio ke yataddaawo ng'anyumya ng'agamba simanya biki mbu omugayi tashevinga biki simanya biki n'avaayo n'abakubyayogera nti waliwo ebintu oba oli awo wadde okyankalanye n'omuntu wadde mufunye obutakkaanya waliwo ebintu omuntu byatateekeddwa kwogera nga bw'obyogera nawe kennyini oswaliramu obutambi buno bwe tukwata oba amaloboozi agafuluma ngagenda ku social media ku Facebook YouTube TikTok gagenda kubeerawo ebbanga ddene nnyo nti omwana gw'ozadde mu Bruno ke nti ajja kukula agenda kubeera ku intaneti ku social media luma aliba ali awo ng'eddoboozi lizze ng'owalabula taata we mu vidiyo oyasize ebyama byonna okitegeera nti gye kiggwera ng'ate gwe kennyini gwaswadde so kyensaba nti bwema mufunye obutakkaanya mufune okulaba bwe mubugonjoola because Dorah gwe kusinzengere gyonnyonnyolamu olaga nti nno Bruno ke famire yo bamumanyi naye agimanyi lwaki si gye wagenze ne mutuula ne mugonjoola ensonga ku ebyo byeyayogedde ate bakubuuza yakusobeza ki tokyogera owooza kiri mu famire tokyogera lwaki tokyogera baba basazeho kujja mawulire kubako na nsonga z'oyanja era yogerera ddala abantu bategeere naye atoze mawulire ogamba kinzijeyo mawulire nzize twabike emipiira kubanga nakirabye nga Bruno ke yakitadde kati nga sikyalina kyenziza konze kanveyombeko ne byenjogera ate bakubuuza yakoze eki ekyasembyeyo tukinnyonnyola so beera muntu mukulu webereremu ofune endagamuntu bw'oba osaze okujja kugera byoyogera byogere naye ate okubyogera era tekiwa makulu era gye kiggwera nga naye kennyini kikuswalizaamu fine Bruno ke kijja kimukoseza because kati buli omu yakitegedde ensi yonna nti Bruno ke ye bwatyo kati ze embeera ze ayitira awo kufunayo kasente kufunayo sugar mami kufunayo kasente awo naye gye kiggwera nawe kennyini nga nawe kikutwaliddemu nga nawe kikuswazizza okitegeera kyokka nga ate obulamu bulina okusigala nga butambula tulina okusigala nga tugenda mu maaso so kyensaba ng'ogenda kukola ekintu kyonna naddala ku social media oba kuswaza muntu oba kubako na byokola sooka olowooze kyekisinga obukulu sooka olowooze ku kiddako kukiyinza okuddirira osobola okusalawo ekituufu mu layini entuufu nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan webale kundaba yonna gyosinzire okundaba kyakabi nnyo manyi nti nno ensonga zonna zitambula bulungi nnyo zikiriza nkulekerere wano today Bruno ke simanyi kati ngambe nti tukusabira mukama akusaasire simanyi kati tukole tutya naye kale katukusabire kiggwe bulungi naye nga ku luno baaba ku luno sime kino bookiyitako mukazi yayiye bwino omukazi yayiye bwino bannaye omukazi yayiye bwino Sembata Maria Dorothy yayiye bwino
akati no ojobe nongo linayo kakiikiko wafunya akaana awo akataka tukula akalabiko obulungi ka peti wamazido kakakasa tolina gwoyagala tolinayo mwana mulala okujja kaba amanyidwa mawulire era kakati gwe olisinga ndisa olisingo kali singo nobadde singo nakati si gamba si kugamba ndikirini sinayo muntu mulala yena ajja kunwanira manyika kakati abawala abamu ajja nagamba bakaze bote bankube gati ya sinayo muntu n'omu nze ndikirini ndyoke obaka kafuna naku 2-3 atira badola bwavaayo semba tya na yanje ebintu byonna mudde n'olyanga ofa so ola mwino kusela nga butambula ate naifu yeyo obusozi n'ebiko bibeeramu. Jeffrey Mayanja aka Mr. Wagwan tulabagane. Bannayuganda ninawo obubaka obutalinda nga buntumiddwa musajja wa Katonda Omulanzi Jafari asangibwa Nakisunga ng'oyitidde mukono wa Antony. Abalondoolwa ebizibu ebyenjawulo ebibatunuza mpulunkanyi ng'ow'ettulwala musa abangi ng'amajinni, emizimu, abaagala n'abayuugayuuga, omuntu walemedde mu kkomera n'ebirala. Bw'otuuka ewo ojja kukuba ssemukiti ng'embwa eyogereza. Musajja wa Katonda agenda kukwatako bukwasa akoomera essaala olwo akajagira kalamule ate nga n'akasiimo kaleeta omaze kulabako. Omulanzi Jafari alimu n'amaanyi ag'ekisalaziba nga bw'oyota ku kyoto kye kino ovaawo emikisa egyesiba gitadde n'ebizibu okukalirawo. Omulanzi Jafari mwangu okufuna ku nooti 7 nooti 38888 oba nooti 788398813. Omwana asomera ku Diamonds Pre-Primary School Day and Boarding alabikirawo kubanga abamu bangule bulungi mu nkola y'ebintu ebya bulijjo, abeera muyonjo ate ng'abeera smart nnyo ne mu ndabika abawanjawulo nnyo. Kino kiva ku ssomero okuba nti lyateekebwateekebwa bulungi n'ebikozesebwa byonna ebikozesebwa abasomesa abakugu abatendekebwa obulungi. Si mu kusomesa kwokka wabula enkwatako n'endabirira y'abaana be tusomesa abadde keya, nursery ne primary. Abaana tubalisa bulungi nnyo ku diet enteeketeeka obulungi. Environment y'essomero yagazisa omuyizi obutava ku ssomero. Ku bya games and sports we do excellent. Twaniriza abayizi ab'enzikiriza zonna ate nga school fees ziri affordable. Diamonds Pre-Primary School Day and Boarding lisangibwa Kimbejja e Buddo. Okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso kuba ku 0772331424 oba ku 0706283210. Email diamondspreschoolug@gmail.com.